Nakuwa lero sawa zibadenga 8 nga yakamala okubanga aleta empapula awambeddwa nakubibwa bubi nnyo so bamukubye ne bamwambula bamaze ne bamukomyawo bamusuula wano ku kitebe kya National Unity Platform amaje ngegamuwambye akubiddwa emeggo nga awaanibwa entese badde y'amaanyi tubaddewo entesa gye bataddewo badde y'amaanyi ng'atwalibwa so amaze n'akomezebwawo wano ku kitebe kya National Unity Platform naye akubiddwa engato zimugiddwamu n'ebintu bye byonna betwaliddwa bamaze bamukomye wano ku kitebe kya NUP era ali mu kubanga atwalibwa mu ddwaliro. Dr. Bitone akubiddwa bubi nnyo akubiddwa bubi nnyo ab'amagye CFC yemukubye. Ndowooza nakomye okubanyumizaako nga amagye ne poliisi nga basazeeko ekitebe ekya NUP era munnange okukakana Dr. Bitone wuuyo we bamukoze yenna nga w'omulaba bw'atyo era nti bamaze okuba nga bamufungana we batyo ne baba nga bamukomyawo ate ne bamusuulaawo ku kitebe kya NUP. Nonno musajja wattu yaze bulungi ng'azze okwewandiisa y'omu ku abo abeegwanyiza okubanga abegwanyiza ebifo ebyenjawulo naddala okubanga nabo bavuganya mu kalulu ke tugendamu aka 2026 era yazze najjira mu vibe ey'ekitalo kumbe munnange kansoke nkutwaleyoko Dr. Bitone waffe tugenda kwewandiisa omuligeswa wange twetulwanye mu kalulu k'abavubuka era bannayuganda twebaza okwenyigira mu kalulu k'abavubuka. Sawa zino tuzaayo empapula zaffe ekitebe ekya NUP okulaba nga tufaminga mu bitabo by'ekibiina. People power, our power, NUP, everywhere. Kunga Bitone kunga Ani kunga Uganda kunga Kyagulanyi kunga NUP, everywhere. NUP, people power. Yes man. Eyo yawo neje byakomenkereza musajja wattu nga basajja kye bamukoze abasimanyi kye baagala naye nga bo bagufudde mugano kubanga beerumbiranga ekibiina kya NUP kyokka bambi oyinza okubabuuza kye baagalayo nga tosobola kifuna. Ntu bangi nnyo nga nkugambye nti ekintu kino kikutta abantu mu babiro era mbadde ndi awo omukulu kanti Rogers ono nga wa Masindi naye nga yeesooze agambye nti nange wano siina kubanga ate nsigala emabega era tuwulire ebigambo biki byasuubiza abantu b'e Masinde Municipality. Nze Kanti Rogers, the warrior from Bunyoro. I'm going to be the MP Masindi Municipality. Nzize kuteekayo empapula zange ntwale nomination forms ntandike field. I'm sure the win is there this time. Ekikulu ekirungi kye tulina bali abooluganda abeeri kampeni gye bakola ya kulinnya kasozi ffe gye tukola ya kuserengeta kasozi. N'ekyokubiri, the country is tired. Awo tuba tutambula bulungi nnyo. N'ekyokusatu, abaganda baffe Abamerika abo abazungu abo muzeeyi waffe bamuweddemu kyobudola batuuse okutusaba tumusonyiwe byonna bye yakola. Simanyi bw'oba okola ebibi obeera kumpi ne sitaani. Sitaani yamusangawo ye Mukema ajja kyetegerera yekka. So in short, Masindi is more than prepared. Tuli bulungi twetegereze ekyokola. Masindi eyetegekere ekyokola. Kiguulya Central Division, Karujubu Division, tuli ready. It's just a win, I promise. We are the power, we are the winners. Katonda tukwatireko. Kale.
era tusuubira nti Mukama ajja kuteekamu obwangu. Nga tuvuddeko eyo munnange tugendeko ku nsonga za Alien Skin ne mukyala we, mukyala mukulu, maama w'abaana eyavuddeyo neyekubira enduulu mu bantu n'agamba nti akooye okutulugunyizibwa era abadde asirise nnyo. Etwedde tuliya munnange epoliisi nevaayo n'ekyogerako, naye ono avuddeyo n'atabukira poliisi egyagamba nti eri competent, nti ekisooka si gwe mulundi ogusoose okuwulira Alien Skin ng'amuwabidde emisango mbu baali bakozeewo ki. Mmwe aboogezi ba poliisi mwe bamazi ensi mwagifuula jamu nti mulowooza tuli basiru nnyo bwe tutyo. Ku bbanga emisango egiteereddwako omwana oyo kikye mwali mukozeewo. Nsaasidde abagamba nti yakubye omukazi. Poliisi egenda mukola ki? Poliisi ebadde oba state ebadde protecting omwana ono ku bikolobero byazaakola. Tewali kye bayinza kumukola. Omukazi gwe yakubye tolaba nti nowe poliisi erina kyegenda mukola. N'ebitongole ebivumaganya abantu abatyoboola eddembe ly'obukyalu be bannakazadde terina kyerinza kukola Alien Skin. Awo Uganda we yatuuka. Nti ne yali yamugezaako naye akolera gavumenti yali palaso bakisolovinga internally. Wabula abeera kubeera nga muntu wankyukakyuka ng'eyakuba ennyumba ya Alien Skin omuntu oyo yandisibiddwa. State yekoze abantu bano ababonyaabonya eggwanga olwaleero. Nti omuntu asobola okukwata omwana w'omuntu eyamuzaalira abaana abasatu kabeera omu n'oba teyamuzaalira yadde mwana n'amukubanga ttena. Naye nga bajja kugamba amukubye alina omugabo mu nsi eno atya. Nti bamafiya bamutuma okubaako ebintu byakola. Yensonga naye wabaako byakola gavumenti emuteerawo omugongo. Tulabanga poliisi ng'evudde n'egamba mwegenda siba Alien Skin. Awo twavawoddewo tusiriwaza. Kyova nkuwadde lisiti y'abasajja abazze boogera nti banoonya Alien Skin ajja akole simanyi muno akole mbu simanyi statement. Awo nabo babaddewo naye weebuuza alipoota ziragawa. Alipoota ziragawa. We bamuyita okuba nga yennyonnyolako ki ekibeerawo. Yakubye omukazi kati amutti. Naye tewali kigenda kumukola, tewali kigenda kumubaako olw'ensonga gavumenti yaffe kati wetu bagidraftinga batyo. Eno Uganda gye tulimu negwe mukube nga tusigwa Alien Skin. Gwaliraba video yange eno kuba omukazi nga sigwe Alien Skin. Kuba omukazi nga we nobody toli muyimbi. Bana abasajja ba mafia tebali kye bayinza kugamba bakolera gegeza okuba omukazi oyo ave mu ajje mu katambi olabe gy'onoosibira. Kuba bo bangi abakubya abakazi amateeka gabakozeeko bali mu kkomera. But these are nobodies. Netubeera mu nsi nga judicial society yaffe ya kisiru. Twandibadde tulimu abantu abalowooza nti baana balabyana. Kati wano we tuli. Yeno gavumenti gye tulina okuba nga tulwanisa. Nti mulimu omuntu mu nsi muno ayinza okujja n'akuttira omuntu n'atambula bute. Oyo omukazi bamukubye yadde abadde azaalidde Alien Skin abaana. Waliwo agenda okujja akuttira omwana wo omuntu oyo atambule bute nga poliisi erina kyegenda mukola. Abo abantu gye bali be bantu abakolera NRM today. Be bantu abawagira NRM today. Nti omuntu oyinza okuba nga wakwata omwana w'omuntu n'omuwasa n'akuzaalira abaana naye omulinako right emutta oba omuwangaaza n'asigala ng'akyali mulamu kasita obeera ng'owagira NRM. Naye ffe ab'enkyukakyuka oba bawakanya effuga bbirino n'amateeka agalimu ge baabaga nti gatunyigirizza kati nga gano ojja kwesanga nti taata w'omukyalo wa Alien Skin talina gy'ayinza kudduka kuloopa. Aloopewa musajja mwamulabe musajja naye munakyalo bami talina dekikumi aloopewa. Aloopewa. Obisanga wano ate munnange olumaze poliisi n'alyoka alumba maama Alien Skin n'atabbira oyo amulangidde buli kimu mbwakubwa omulala n'atakubwa. Ngamba maama Alien Skin oyo yenna gye yava Mukama yamanyi. Mukyala ali awo ne baami enjaga yamukubaakubadde ne mubongola emba. Abaana ne babanywa enjaga bali bafa ne mudoogo ng'alufu zimugenda mu nnyindo. Asiiba ku shedi kuluka mikeeka ng'omukka gw'enjaga gutambula ne guyingira mu nnyindo. Yasinga okubwa passively wone passive smoker. Baga ya taksini twaita taksini kwe kugaya ebidde ebyo ne byanga bikoza abantu babayeka kapiira. Buli baga ya taksini nga maama alya. Maama sometimes yatula wali gwa kusiba taksini nagikusibira. Kitegeeza ati maama Alien Skin yasoko gaya mbikola nakola bole eyo nagipasingira ba mudogo. Maama Alien Skin yakwata ka bigiji n'akatemaatemamu n'akawa abaana be bakubwe.
Kati maama oyo bw'owulira keesi nti Alien Skin yakubye omukazi olwokuba nti nno omukazi yayisiza maama wa amaaso kisoboka lwaki ne maama yennyini ayinza okuba yabadde atamidde enjaga n'alimba nti nno mukazi wo ampisizaamu amaaso kisoboka ate era maama kisanze chances nyingi nnyo okubeera nga Alien Skin abeera ku saidi y'olwo ensonga maama yennyini nnyini yakwata kokayina n'amuteeka mu byokunywa bye banywa mama wa Alien Skin lwalwala yamuyengera omululuuza n'amuteeramu enjaga kuba ye mwana we yamwezaalira era Alien Skin osabaza alina kubeera nga ali ku saidi ya maama bw'ogamba nti maama omuzoleza abajja kukukuba eyo nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo omwami Kasuku avuddeyo n'agamba nti ye abange abali wano abatuwoganira mbu simanyi kikeni yayogedde ku Banyarwanda nti lwaki wuma muwulira nti mwagala bajogereko muddeyo wammwe bw'oba omanyi nti oli Munyarwanda ng'oyagala nnyo Rwanda toyagala bajogereko genda ewaka oddeyo obeereyo you have to accept naye mmwe mututaddeko embeera nti banaye abasajja bazibu nnyo ng'abasajja bali mu byabwe abasajja bakambwe nnyo kati kasajja katukatambula keeraliikirira owanayo nnyeri genda oddeyo obeereyoko naye kati mutadde abantu ku bunkenke wano ekyo kakyogedde musajja watu Abanyarwanda bennyini the people from Rwanda good people they are there enjoying their life they are not bothered they know that this is part of us ngana ffe wano mu Uganda betumanyi tulina ebifo bino tulina naye tulina abayina akajanja bali wano bo naye omanyi ffe ewaffe gende wammwe leave the man to be baba mutiisa baba muzeno no he said if you feel what he said is wrong you show us and that is what the president always says the president of Rwanda tulage let us show the beauty of our country but people are now here saying no owulidde naye nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mpolampola nze wendiwo kubanga nkutuusaako ebitambula ebigenda mu maaso twalabye abaana bangi bavuddeyo kubanga balaga interest nti mu butuufu this time around baagala kubanga benyigira mu byobufuzi wano wetwafunidde mwana mulenzi Sadaman naye mukwano gwe agambye nti nze munnange siina mukwano era ozze naye okimanye nti w'obaligiramu booti nze anaasooka okusabula olw'okuba boogera oluzungu olulungi eggwanga bulitwalawa njagala mbabuulireko mu Africa abakulembeze bonna mu Africa bonna abasinga bayivu naye Africa etefunamu lwaki tusoma luzungu tubalumanyi atamanyi bulungi luzungu temwagala namuwa office Abachina tebamanyi wadde oluzungu bali China zikulaakulanyi fe Abafirika tweyongera kudda wansi bamugabe baboogerako ng'omukulembeze akyasinze okubeera ne diguri akyasinze okusoma naye Zimbabwe yagitwalawa bino ebintu twagala abantu balina mitima gya ggwanga lyabwe twagala abantu balina ki bwagazi bwa ggwanga lyabwe twagala abantu baagala nkyukakyuka period awo Sadamani nsobola omubaakinga kasita abange ebigendererwa bye bituufu nze sirina gwe neesiga wano ekyo mumanyi bulungi sirina munnange sirina boyi wange Sadamani nyinza okuba simala na nnaku 2 nga tetwogedde naye nkimugamba buli lunaku nze sirina boyi wange woviira ku mulamwa fe tukulaba entambula y'otagaliramu ekijambiya tuba twakiwagala ddanga n'erinnya lyokweriri nga twaliteekako nti Sadamani Makebe ne tusooka tukola ki tukisiimuula nako ne tuleka wali eri ekijambiya ne tugamba time weerituuka nga wetuligenda ne tutuuka mu Uganda empya ekijambiya olwo kiba tekikoze naye time weerituuka n'atunulako eri bwati nga tumuyisaamu nze sirina boyi wange bino sibiteekamu muzannyo ekyo nkikubuulira bino sirinaawo mukwano gwange oyo simuyina era babadde bamanyi nti nkuba abantu nga nkikola kwega biri pasono nze tebibangako pasono nze waliwo abantu nga nkubira n'okunkubira nanga neri ku intaneti ng'oba mukambwe nnyo ne mugamba mwana wali eri oba oteekayo nsigo mbi time wooteerayo ensigo embi nze ndi mukambwe nnyo gy'oli ffe tuli babuulizi banjiri segedde intaneti kw'oli nange kwensomeseza kitegeeza oli mu ssomero lyerimu nange kwensomeseza
tojja buzaabuza bantu betuyigiriza obatwale mu kkuba eddala nze mba nkuyisaamu nange era nga bwe bagamba nti embulire etefa yonna endowooza mubulidde nga bukyali mugambye nti munnange nze siina wa mukwano oba oli mukwano gwange nze wosobeza wenkutandiikira nenkukuba left right center ate era y'omuntu omu avuddeyo kubanga analyzing African leaders nti bano be batusibyeko embeera embi ab'emitwe eminafu wano muveewo Africa abakulembeze ababi be yali efunye nsobola okusomerako bana wegattireko ababo kuliko Kanomwama Gaddafi kuliko Mugabe Robert Mugabe Gabriel kuliko Kagame kuliko Museveni abalala wetereka ababo simanyi Mobutu Sese Seko simanyi baani mwetereka abamwe mpuliriza bulungi abantu bano be bakyasinze okuleetera Africa ebizibu batya ekisooka the moment woyagalira okufuga ng'olowooza yeggwe wekka gwe ensonga esobola okutwala eggwanga mu maaso oba oteeka ggwanga mu ntata otya abantu bano beekweka mu kubeera ba Pan-Africanist naye be bakyasinze obubi era be bakyasinze otuleetera abazungu okutubonyaabonya kuba omuzungu ayita wali bunafu bwaffe obunafu bw'Abafirika bwe buliwa ekisooka kweremeza mu buyinza otuuka ng'okuliyetinga abalabe kubanga mu ggwanga lyo ekisooka towadde bantu bamu equal rights oyagala otulugunya abalala osanyusa abalala oyagala otulaga enkulaakulana naye ng'enkulaakulana eyamba ggwe otulaga nguudo zigenda wuwo otulaga bizimbe byo osegedde otulaga saidi gy'obeerako naye ng'ate waliwo bano boonyigiriza kati abo boonyigiriza kyekiddako nabo baagala okukola ki nabo bantu mu kukulwanyisa bagenda kukolagana ne mulabe waffe oba bajja kunyigiriza naawe otuuka akaseera nga weetaaga ate mulabe waffe yaliwa ye muzungu owunzike nga weetaaga emmundu weetaaga omulashi oba Omumerika wekwate kubamu kuwabo osegedde awo omuzungu watuyita okusiranya amawanga gaffe gonna omuzungu waayita Omufirika ayita mu mululu gwaffe oli kufuna buyinza kwagala kwetwala nga ye bannange ekikulu ekyo kya busiru obanga nsolo ensiru nkubuulira Robert Kyagulanyi Ssentamu tumwagala nnyo pulezidenti waffe ayina okulembera ku ggwanga Uganda kituufu naye bw'atuuka mu buyinza n'atasetinga ggwanga kwe litambulira ne bw'akola ebirungi bitya bw'atuuka mu buyinza n'atasanyusaako bamu amawanga agamu ne gasigala nga gatoma abatalina kyakoze ne bw'aba azimbye enguudo zitya ne bw'aba akoze bitya lwaki nti mulabe waffe ayitamu abo bommye ye n'akulaga nti abawa essuubi n'abawa amaanyi ne balwana ne boonoona by'okoze ekyokubiri bw'otasetinga sisitimu ggwanga kwe litambulira kitegeeza ki nti ogenda kutuuka oveewo agenda okuddawo agenda kukola atya ategeera nga ggwe oli shuwa ku busiru bw'abana abafuzi be tulabyeko mu Africa Gaddafi yamma abalibiya abamu equal rights nga batoma nga kituufu tebali bubi nnyo naye ate nga waliwo kye bayina okuba kye baataali ng'era batoma nga Gaddafi yakibamma nga yabiyina ng'abamu be beeyagala bokka be bali mu buyinza bwe babeera mu buyinza bano eva balina kuvunnama balina kutambulira mu fiya nga ki kye balina okukola balina okwokya ensi ne bagyokya naye ng'ani abireese Bagaddafi nga beerimbika mu kubeera ba Pan-Africanist Mugabe yamma abashona abandebere equal rights n'abashona nga bashona be beeyagala bokka abandebere nga batoma kiki ekigenda okuddako ensi tejja ttereera lwaki bajja kusigala beerwanyisa bwe bati otuuka akaseera ng'oteeka amaanyi mangi nnyo ne ssente nnyingi nnyo mu security okumanya ani alina okulwanyisa ani atayina naye senga ffenna tuba tweyagala ojja kwesanga nga mu Uganda teriiyo ba South Africa bambega bo bazze kubega
mbu waliwo ayinza oyekera South Africa. Naye ojja kusanga Kagame ng'ayina bambega kumpi miliyoni 2 nga esente zaali kulaakulanyiza ensi azisasula kubega baani bagenda kukola ki kumulwanyisa. Lwaki baba bakulwanyisa? Ekyo ekibuuzo sooka okyebuuze. Ekikulwanyisisa oyina by'obamye nabyo bibalaba bibawe olabo baba naakulwanyisa. Mwene mwagala okutulagangako sayidi emu nti eye Rwanda girabe yiino bweri naye ng'ebizimbe by'otulaga n'enguudo z'otulaga yeeyo gye mubeera banne abalala bali eri babonaabona ate oyagala batunule butunuzi bakulabe bulabi. Tebajja kukulaba bulabi bajja kukulwanyisa. Ekyo nkubuulira bwe buzibu bwaffe Abafirika bye bizibu bye tusanga ffe Abafirika eva tubeera mu politics wa kutukyamuukiriza. Kati Traore ne bwazimba ebirungi bingi ne bwakola ebikuuno bingi wallahi ali like okubeera worst leader Africa gwe yali efunye. Lwaki? Nti agenda kutuuka nga kituufu ayina mulabe w'omuzungu naye bw'otasettinga ggwanga kwe litambulira eggwanga kwe litambulira omuzungu n'anoonya wakuyita n'abulwawo. Gwe teekawo equal rights eggwanga lyonna buli omu yeeyagale mu ggwanga lye oba wa ggwanga lyo basi wa ggwanga lyo. Kitegeeza ki? Nti ensi ejja kukola ki? Muzungu ajja noonya wakuyita wabule ng'ayina kujja kuteesa naawe buteesa. Nti oba naye nti kati tukuwa contract ofunira wange osobola n'obuuza nfunira wa. Naye kati saawa zino bano abakulu bano abasiru kye bakola kugenda kusaba mamundu kutta bannaabwe be batawadde byabwe be babyeko ebyabwe. Ezo zenkola zaabwe. Osegedde ompulidde zobiwulidde munnange mbasagala kwongerako nnyo bingi nnyo amazo kawangamula akawangamudde bonna abakubye ekirindi naye nga owulira ensonga ze yes zirimu eggumba we bali kubanga wekumidde ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo tova